Beyond the newsroom, where untold story is revealed. I have now got all the evidence that in the last election, NUP cheated by 1 million votes. Obulyawo kirungi nti kati atandise okukkiriza nti bannayuganda bamukoowa era baagala nkyukakyuka. Change our evidence. If General Museveni says we rigged the elections, why didn't he allow this evidence to be presented in the Supreme Court? You remember they went after Justice Eza Chisache, who actually ruled that Honorable Kyagulanyi should have been allowed to present his evidence before the Supreme Court. You know, so why did the state go so hard on her? Why did the state invest so much in making sure that the Supreme Court does not accept the evidence which we are trying to bring into the Supreme Court? And gwe munnayuganda agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera olunaku olwaleero His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu kw'oteeka Leader of Opposition Joel Ssenyonyi ne Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform bavuddeyo ne baanukula President Yoweri Kaguta Museveni. Ono nno yavuddeyo olunaku lw'eggulo n'ategeeza ng'ekibiina kya National Unity Platform bwe kyagenda mu maaso n'okubeera nga kibba akalulu ke obululu obuwererako ddala emiliyoni namba n'omusobyo. Kino nno mu matu g'abantu abamu oboolyawo kiwulikika nga eky'obuswavu ate nga mu matu gaabo abawagizi b'NRM kiwulikikira ddala nga oboolyawo ekyamakulu ng'ate mu matu gaabo abawagizi ba National Unity Platform n'abakkiririza mu nkyukakyuka kiwulikika nga eky'obwewussa. Baganda bange olunaku olwaleero njagala munkwate bulungi kubanga ensonga zino saagala muntu n'omwankwotinga bubi kubanga njagala ffenna tuzitegeere ate tuzekkaanye bulungi. Njagala okuzzaako emabega akalulu kano akawedde 2021 President Museveni nti yawangula akalulu kano n'ebitundu 58 n'obutundutundu 38 obululu bwali miliyoni 6,428,898. Kakati His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakwata ekyokubiri yalina ebitundu 35 n'obutundutundu 0.8% ng'obululu obwo buwererako ddala miliyoni 3,6,3,437. Awo ng'eyali agobaagobako ye Amriat Oboy Patrick muna FDC ng'afuna 3.26% gy'emitwalo 33,785,89. Obululu obwali obufu nga bwo buno tebwabalibwa buli mu miliyoni 10,819 bwe bululu obwali obufu. Baganda bange njagala twekkaanye ensonga zino era nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Vidiyo eno sooka ogimpereka like etambulire eddala etuukire ku oyo eyandyetaaze ogenda maaso n'okubeera nga agifuna. Njagala nkwe ebigambo bya Mwami Museveni ogende maaso n'okubeera nga obiwulira, then ate nkuleetere ebigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu ne Lop Joel Ssenyonyi wabula n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu wagalulanga naffe mwattu tukubireko okusimu zaffe weeziryawo ku screen tujja genda maaso n'okubeera nga tutambula bulungi nnyo nnyini ddala. As a consequence of that, I have now got all the evidence that in the last election, NUP cheated by 1 million votes. I have the facts. NUP can take me to court.
and the same 7 has falsely accused them. But this is what happened, 1 million votes. And I have all the evidence now. So therefore, you can see that Arunda, but Arunda had implemented the project. Only the law was leaving the loophole of saying that if the gadget doesn't work, you go manual. We must remove that now. It must be only electronic voting. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Abaganda balina ekigambo kye batera okukozesa nti oli mukalu tojja busera. Wabula His Excellency Museveni ekituufu kiri nti naye tajja busera. Ono n'ategeezezza nti alonda Nyakairima baleeta system eyo machines bwe bakozesanga mu kulonda buno nno nga bwagenda mu maaso n'okubeera nga bwekyanga ne batandika okwensatinga obululu manually. Mukubajjukizaako kateni nti twalabako polling stations ezimu nga waliwo n'abalagirira abantu nti gwe londo ono. Abali mu field y'amawulire abasinga ebintu ebyo mwabiraba. Bangi abaali ba polling station agents ba Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kati bakyapookera mu makomera nga gye bavundira. Ani yabakwata? Bangi abaana abaali bakuuma obululu be baasibanga ne kaakati bali mu makomera. His Excellency Museveni agambye nti obululu bwe babubba. DRS forms oba ze tuyinza okugamba nti fomu okujjuzibwa obululu impitirivu zaabula. Kyagulanyi yali aleeseka app ng'eno app egenda mu butereevu buli bululu ne forms ze baba bagenzi maaso n'okujjuzaako nga buli kimu bakiteekako. His Excellency Museveni yasalako internet ne tugibulwa kumpi ennaku 3 n'ambirira nga mu Uganda tetulina internet. Uganda kakati awo nno musajja mukulu amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi ategeezezza nti kano kabonero ak'enkukunala akalaga Museveni nti kituufu abantu baakukoowa era musajja mukulu osaanye weewummuzeeko naye abantu bo bakoowu ejjooli. Era agamba nti bw'oba wakanamu nti twakubba kale tudde nno mu kkooti tulabe ani mutuufu eyabba munne. Kirungi nti kati atandise okukkiriza nti bannayuganda bamukoowa era baagala nkyukakyuka. Kati omuwulira nga yeemulugunya abantu bano banziba akalulu naki aba awulira pressure, aba awulira ekiri mu bantu. Ate naye yalaba n'akalulu ke twalimu newankubadde yakabba yalaba bannayuganda kye baagamba. Kati ndowooza abantu abamu kubanga bakimanyi bami musajja wattu mukadde ojja mubuulira kino ndewe kibanga aba si kituufu banga tekitegeerekeka ajja kikkiriza. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Okusinziira ku LOP, Joel Ssenyonyi ate era nga ye mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform avuddeyo n'ategeeza nti Museveni n'abamuwandiikira script bamuwabya oba oliawo nga bo balowooza nti bye bakola bye bituufu. Jjukira nti ne guno gwaka President oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Principal w'ekibiina kya National Unity Platform akyagamba nti musajja mukulu Museveni akwata mu kalulu nabba akaluluko era nti ye mukulembeze omulonde. Kakati nno ogwo gubadde gukyali bwe gutyo ate Secretary General w'ekibiina David Lewis Lubongoya naye n'akuma omuliro n'agamba atakulekera nawe tomulekera oba oliawo ow'ebbanga bw'otamuwemukira teweebikka. Bibino ebigambo byayanukudde musajja mukulu amanyikiddwa nga President Museveni. Kankuwe ebigambo bya David Lewis Lubongoya
ogende mu maaso n'okubeera nga mwana tu obiwulira ate era ng'obiraba nkyakoge yongera okusaba bambi video gimpereka like etambulire eddala ate era mu ngeri y'emu nkusaba subscribe nga gwe atannaba kutwegattako ate tusobola otambuza ensonga butereevu nnyo nnyini ddala. Kale kankuwe nno ebigambo bya David Lewis Lubongoya. Change our evidence. If General Museveni says we rigged the elections, why didn't he allow this evidence to be presented in the Supreme Court? You remember they went after Justice Eza Chisache, who actually ruled that Honorable Kyagulanyi should have been allowed to present his evidence before the Supreme Court. You know, so why did the state go so hard on her? Why did the state invest so much in making sure that the Supreme Court does not accept the evidence which we were trying to bring into the Supreme Court? And you remember everything they did. So if they know that they have any evidence, we challenge them to bring it, and we bring ours. In any case, we've always said let there be an audit. Of course, an audit overseen by people who are credible, by the international community, by the United Nations, and we shall present our evidence to show that General Museveni and his regime, we have DRA forms which were tampered with, which show that the votes which we got at polling stations are not the votes which the Electoral Commission headed by Byabakama announced. So we have all this evidence. And so if General Museveni says he has this evidence, let him bring it, let us bring ours, let there be an independent audit of the 2021 election, and the people of Uganda and the whole world will see who actually rigged the election with impunity. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. David Lewis Lubongoya yenno avudde buvi mu mbeera anaweereza President Museveni obubaka ate oboolyawo obukambwe naye mu bigambo bye agenze mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti lwakiri ab'okubagenda mu mbuga z'amateeka basituke bagende President Museveni lwajja okubeera nga akakasa nti akalulu yagenda mu maaso n'okubeera nga akakwatamu ate era ensi yonna emanyi amazima kuba already ne kati abantu bagamanyi. Omanyi sometimes abantu bazanya psychological games naye President Museveni bwabawo ensonga ezimu bannayuganda zibasaana okubeera nga batunuulira nnyo oba oliawo bacreatingawo diversion ey'okudiscussingako. Olwaleero amawulire naye ageefuze, so bannayuganda mbakubiriza okwagala ennyo ensi yammwe n'okugirowoozangako ennyo mu buli kye mugenda mu maaso n'okubeera nga mukola. Njagala okubeera nga mbategeeza nti tukola butaweera okulaba nga omukutu guno tugufuula ogw'omuwendo gye muli naddala nga gubatuusaako ebyo bye musinga okubeera nga mwetaaga. So mugwagale ate era mutuwabule mu comment section. Tovuma wabula ate okuwabula kwa tujja kubeera nga tukutwala oba oliawo kutwongereko ettofaali. Nze Deni akutuusaako emboozi ez'enjawulo ku mukutu guno era njagala mbasiibulire wano ate mbategeeze nti emboozi nnyingi ze tugenda okubeera nga tubawa Katumba Gerard yajja ow'Omunaala TV agenda kubeera nga naye ajja agende mu maaso n'okubeera nga abaako ensonga z'abatuusaako kakati mubeereeko mwekuumireko. Mbasiibulidde wano banywanyi mbaagaliza ebyo bye munjagaliza. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.